Alright, yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obbanga otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera nga weekuumidde ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mbalamusizaako nnyo era nga makulisaayo mu mirimu gye muva okukakkalabya olunaku olwaleero. Mbakulisizaayo nnyo enkya nga ddala nga tugenda mu weekend, buli muntu mwagalize weekend mutambulire bukwakkuggwa mukwano gwange ali eyampuliriza. Ebigenda mu maaso mu ggwanga ge tulinawo galaga nti nno Chief Justice Owiny Dollo avuddeyo n'atwala okulabula. Avuddeyo n'atwala okulabula ku ebyo ebikolwa ebyagenze mu maaso ebyalabikiddwako mu kkooti e Nakawa. Jjukira nti nno olunaku luli oluyise Dr. Kizza Besigye yali aleetebwa mu kkooti, omusango guguddemu okuba nga guwulibwa. Walabikawo omuvuyo gwe mukwano gwange, kati avuddeyo n'akandula ku ddoboozi n'agamba nti nno ebyo byonna ebyagwawo, incidenti zonna ezabaawo, na bonna abakyegattamu kakubajjuutuka. Oli ku Yugi Updates TV kusinzira obbanga otuwuliriza, gwagala otweyungako nkusaba kirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikoneko, ojja kuba osobola bunnyo twegattako, naye nkutegeeza teweerabirako na mukadde nagamba kakuyambako okuleetera notification message okusobola okulaba ng'obeera alert ku information yonna ebezze ku channel eno. Abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, mwebale nammwe kwebeereramu ne mutuninga Yugi Updates TV, mwebale abalikinga, basharinga, bakomentinga, nammwe abajja ne muteekayo endowooza yammwe mwenna mwenna mbatumiddeko nnyo. Kakati nno tujjukira bulungi nnyo Besigye ng'aleeteddwa mu kkooti e Nakawa okusobola okulaba ng'omusango guddamu guwulirwa. Ebyaliwo byennyamiza bannayuganda era byabakuba ekikwe era byabatiisa, nga bagamba nti nno wabanga ab'obuyinza oba ab'emirembe ab'essiga eddamuzi abakwasaganya okutebenkeza emirembe saako n'okubanga be bagenda mu maaso n'okusalira abantu ebibonerezo ku ebyo ebiba bigenze mu bukyamu mu ggwanga, bw'ebanga nabo embeera ewaabwe esobola okutunulikako weetyo nga tewoomya nnakabululu. Byatiisizza nnyo bannayuganda nga bagamba omuntu bw'abanga tasobola kubeera ssekiwa mu maaso ga kkooti, anaabeera ssekiwa luddawa, nga ne mu kkooti mwennyini basobola okujja gavumenti esobola okukwata n'eteeka emivuyo mu maaso ga kkooti, kiba kitegeeza nti nno gavumenti ekyawa kkooti ensukkulumu kitiibwa. Kitegeeza judiciary zonna zitandise okuba nga zittattanyizibwa okuva Parliament we yayisizza UPDF Amendment Bill eno ey'okukozesa ba civilian military court. Kaakati twalabyeko ng'ebitongole okunoonyereza kulaga nti bano ekitongole ekya agency ekimu ekya JET kyekyagenze maaso n'okwenyigira mu buvuyo n'ogenda maaso n'okkuba abawagizi ba Dr. Kizza Besigye ng'aleetebwa mu kkooti e Nakawa. Tetumanyi waaki ekikolwa kino kyakoleddwa era kyagenze maaso, wabula abamu bagamba tikabadde kabonero akagezaako okuttattana judiciary eno, nga bagezaako okulaba nga battattana okumakinga kooti oba civilian court okubanga eri insecure, okubanga ewosesebwamu emisango ng'ogwa Besigye. Abasinga bwe bagamba, naye abasinga bagamba tetumanyi kyabadde mabega waakyo, kubanga abasajja badde batambadde uniform bawamatuse erudda ne batandika okuyingira mu bawagizi ne babagunda emiggo egyasigaddewo ne gikwata ettaka. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, byabadde bibobe na maziga nakwekuba nakusikangana muguwa ng'abasajja batambadde uniform, naye engeri gye babadde organize ennyo basinga bagamba babadde so organized bateeka okuba nga bano babadde mu agency eya JET. Jjukira nti no bano aba JET balabibwako wali ku by-elections nga bagenda mu maaso n'okutuntuza bannayuganda okubakuba emiggo, kubasiba, okukuba bannamawulire. Ebikola nga bino batera nnyo byenyigiramu. Kakati Chief Justice Owiny Dollo agamba nti nno eno ensonga agenda kuba nga agitunuulira era bali mu kukola investigation. Oyo yenna eyeenyigidde mu kukola ebikola bino agenda kuba akukangavvulwa nga bwe kisoboka. Si nsonga ali kulanka ki, si nsonga munene kyenkana ki, naye alina okimanya nti nno kkooti erina osigala nga eweebwa ekitiibwa era nga bagissaamu ekitiibwa era nga n'amateeka gagobererwa ddala bulungi nnyo. Agamba ebikolwa nga bino byakuvvoola kkooti nagimalamu kitiibwa nakumalamu bannayuganda ssuubi nti emirembe obwenkanya basobola obufunira ku kkooti.
era agenda maaso n'okuwoninga bano bonna abakoze ebikolwa nga bino bagenda tandika okuba nga babanoonyerezaako buli muntu bamuteekeko bamukoleko accountability ku bikolwa ebyagenze maaso byalabikiddwako ku kkooti e Nakawa. wabula agenze maaso n'okugumya bannayuganda baleme kutya era baleme kujja mu kkooti eno bwesigwa bakimanye nti nno emirembe ne justice egenda tandika okubeera nga weeri ne safety yennyini basobole okuba nga baddamu gyekkaanya era n'akubiriza bagaadizi abatera okubeera ku kkooti nti bamekinga sure nti no batebenkeza emirembe nti teriiwo muntu n'omu asobola kuva eri bunaayira n'ajja n'atebenkeza n'ateekamu sireeti eri abazze okuwulira omusango gwe mukwano gwange ali eyo. Oli ku Yugi Updates TV ko sinziro bango otuwuliriza bwe kwekumira ku mayengo gano wabula tetunnamanya ensonga ki eya deployingisiza abasajja bano abatambadde uniform ku kkooti okusobola okulaba nga bakuba abawagizi n'ekigendererwa kikyabuze paka kati. Tujja kuba tukomawo oba oli awo tunaba tukifunye nga bavuddeyo nga batandise okuba nga beerumiriza wabula tewali n'omu yavuddeyo akukireyiminga ku mbeera eno eyabaddewo. Oli ku Yugi Updates TV era nga mbagaliza ekiro ekirungi mweraba.